Remy? Ensangi zino kizibu omuntu okugenda ku mikutu gimugatta abantu egy'enjawulo n'atagwa ku butambi bwa buseego oba abantu aboogera ebigambo ebitayisika mu kamwa. Okusinziira ku kakiiko akavunaanyizibwa ku by'empuliziganya mu ggwanga ka Uganda Communications Commission UCC wamu n'akavunaanyizibwa ku kulwanyisa obuseego ka Pornography Control Committee PCC bagamba nti kino kivudde ku nsonga ez'enjawulo omuli n'abazadde abasusse okuwa abaana baabwe ebbeetu n'obutafaayo ku kubalungamya ku nsonga ez'enjawulo. Kati oyinza okugamba nti obugwenyufu buno n'obuseego bukyabuuzizzaako embiibya ku butabe basaanye okubulwanyisa naddala ku mitimbagano. Abalabye obuseego buno waliwo ebintu bye tuba tetulabye nga ffe abalondoola ng'ate osobola otutegeeza. Ate twagalira tukolagane bulungi nnyo n'abaweereza zi TV ne radio okuba nti mugondera amateeka era temuwa prominence temutumbuula bintu bino bya buseego. Mu mwaka gwa 2016 gavumenti eriko ssente ze yayisa ezaali ez'okugula ekyuma ekikwata obubaka obw'obuwemu nga tebunnatuuka ku mitimbagano ekitaasoboka n'ensimbi ne bazikozesa ebirala. Ekyuma ekyo gavumenti bwe bakitunulamu abapulaningira gavumenti ne bagamba nti bwe waba waliwo ebyuma ebirala ku Uganda Communications Commission tujja kugira tukozesa ebyo ebiriwo kubanga ebintu ebyo bigula sente nyingi, even kiyinza kuba leero kikwata kino ate mu myaka ebiri n'osanga nga tekikyakola ate kyoyagala. Kyokka newankubadde guli gutyo batubulidde nti bagezezzaako okuyita mu makubo amalala okukirwanyisa naddala nga baggala emikutu egimu egisaasaanya obutambi bw'obuseego. Twagala obategeeza nti mu kaseera akatayise kawala nnyo twasobodde okuziyiza emikutu egy'omutimbagano egisukka mu 5 egyatuwaabirwa nga gitambuza ebintu eby'obuseego. Kyokka ate bagamba nti emikutu gino oluggalwa ate bannyini gyo nga baggulawo emirala. Zino site twaziggadde ne bannannyini baazo enkya bajja kgenda baggulewo endala. So kano kalinga kazannyo. Bwe tubabuuzizza ensonga ebagaana okubakwata bavunaanibwe mu mbuga z'amateeka batubulidde nga bwe batalina waakubasibira olw'obungi bwabwe. Munnaye bwe tugamba nti tukwate buli omu tujja kujjuza amakomera ago ate abali mu makomera bali akawunga kafu sente nyingi buli lunaku nga bwe mumanyi. Balabudde abeetanira ebintu by'obuseego obuteyibaala kubanga waliwo amateeka amalala mwe bagenda okubakwatira agalina ebibonerezo ebikakali. Waliwo cost gy'oli bw'oba ng'omenya etteeka. Tuyinza okuba mu mbuga z'amateeka kikumalira obudde, oyinza okusasula engassi, oyinza okuggwera mu kkomera. Waliwo ebifo ebimanyiddwa mu kukola ebintu eby'obuseego nabyo bannyini byo balabuddwa. Tujja mubagambe nti tujja bayita bwe kiba kubatwala ku poliisi oba kugalawo premises zaabwe tujja kuzigalawo. Twogeddeko ne bannayuganda ku ngeri y'obuseego ku mitimbagano gy'obusobola okulwanyisibwamu naye abaako amagezi ge bawa gavumenti. Gavumenti tukwasaganyizeeko ku kintu ekyo ekyokuba nti abantu abamu tebasindikayo bintu ebyo. Gavumenti erabika yanafuwamukko kubanga yali badde teekawo amateeka omuntu ayogera eby'obuseego ng'alina okuvunaanibwa mu mateeka. Batuleeta bayinza kuteekaawo ku site nga tumalako obudde tetwebaka bakama baffe tebaagala kwebaka kati ffe tetubeera nze sirabawo kibi. Abakulu mu kiseera kino bakyatakula emitwe ku butabe bagenda okwaŋŋanga obuseego obutambuzibwa ku mitimbagano nga bwe balinda okufuna ekyuma ekisobola okubusangula nga tebunnaba kuteekebwa mu lujjudde lw'abantu. Jennifer Kabale, Agafeeyo ku Spark TV.